Kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinziira okubeera nga ate mumpuliriza mujja baliko gyonna gye mutuusaako engalo mbasasirako mmwe mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero baagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mwe abafiiriddwako abantu bammwe saba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwumuze emirembe agiramuze ekisa agumye emitima Abakaabe nganda ssaako ate n'ab'emikwano amanyi enzo Mumbejja Aisha Nassolo butereevu mma ntuuse okubeera nga ate nkutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kyenkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde ngende maaso n'okubeera nga ate nkuweereza yes ninamu kasenyiga katono naye tutambulira awo mpola mpola mikwano gyange wabula nga sinagenda mu maaso kansooka ate mbaagalize mwenna Valentine's Day ate ennungi mwe mwenna abagiyiseemu abafunye ebirabo abatabifunye wegamba babadde heart broken mugume ba mikwano weebityo we biba naye ng'ekisinga obukulu nze mbaagaliza birungi byereere yes kati nno munnange tubadde tuli waneeno ejjukira nti gye buvuddeko ewikisinga 2 emabega rape yabadde ate agenda maaso n'okubeera nga ate akomererwa wano ne wali era story ebadde etambula nga kigambibwa mbu bayawukana ate ne Bindeeba era Bindeeba naddira ex we eyo mu ggwanga ate lya US ejawangaalira wabula ate munnange getulabye oba getwerabiddeko n'amaaso gaffe olunaku olwaleero ate munnange kiraga nti tubadde nga twerimba ebaneeno bakyali bonna era ekituufu kiri nti tebinna endinga up in tears ng'abantu abasinga obungi we babadde balowooza rape bamukubyeko surprise wali ate wakati mu program ku Sanyuka Tv ng'agenda mu maaso n'okubeera nga ate aweereza era bw'atyo bambi Bindeeba n'amuweereza obubaka mu vidiyo ye kennyini nga yayogera era ng'amutegeeza nga wamwagala ennyo era n'amutegeeza nti yadde munnange bali wala buli omu ali mu nsi ya njawulo naye ekyo tekijja ate kuziyiza kubeera nga ate omukwano gwabwe gukola ki munnange gugenda mu maaso era bw'atyo amuweereza ebirabo wakati mu program ne babimutuusako nga naawe Akatambi awo w'okalaba bambi rape amenyese n'akaaba era bw'atyo n'agamba naye lwaki kwegamba ba social media in-laws balwana nnyo okubeera nga balemesa omukwano gwe lwaki bamwogerera nnyo bambi bingi byagenze mu maaso n'okubeera nga ate ayogera wabula ye n'akakasa kimu nti agenda kwagala omwami we agenda kumwagala oba ki akimanyi yamufuna nga tali perfect wabula ye nga ye akkiriza ti Katonda eyabagatta era munnange yateekeddwa okubeera ng'akola ki abaawula kati nno ngenda kuba nkulekerako obutambi buno ogende mu maaso n'okubeera nga ate obwekkanya kati nno mwenna abadde abasanyufu nti rape ne Bindeeba it ended in tears mukwano gwange munnange abaana bakyaliwo era bakyaliwo ddala so mufune ku birala ebyokkola naye nga ye rape omukwano gwe bambi ne Bindeeba gukyagendera ddala mu maaso ngenda kuba nkusibula fonna toseetuka ngenda kuba nkomawo ate n'amawulire amala mangi nnyo nnyini ddala goodbye for now and to console me on this day so she says she has a surprise for me okay producer I'm ready should I close my eyes Hey my love my future what's up girl yeah it's a Valentine's Day girl being far from you on this day has been the hardest thing this year but I want to let you know that not even the distance can change how I feel about you. I love you, my one and only wife, and I'm here to wish you a beautiful Valentine's Day. See you soon, see you around. Thank you. Hey cocktail, hey my love, my future. What's up girl? Glosh, you are so Glosh, you are the worst friend I've ever had. The worst friend. Glosh, really? How can you do this to me? When did you start waking up this early? Okay, from cocktail. He says you're the one and only wife, his love, his everything, and you'll always be the one. Oh my God. It's a beautiful, I am speechless. Oh my, thank you. You people, I am speechless. I have my husband. Thank you. Thank you.
day. See you soon. See you around. Thank you. Thank you, babe. Thank you.